Mu mboozi eno tugenda kulaba bannakyalo abaali balinze okukwata Museveni bamutte kyokka nga ne gwe balinze tebamumanyi. Kwaniriza Zerubega Ibrahim Kasinga wabula nkutegeeza nti teweerabira Lubega Designs asobola okutungira amasuuti gonna ge weetaaga akutungira engoye eza buli kika ng'ojja kumusanga ku Jemba Plaza mu kibuga Kampala ng'osobola n'okumufuna ku 0705 14 1639. Teweerabira n'okufuna Ropa Free Mosquito Oil Repellent okusobola okubeera nga weetaasa obutalumwa nsiri. Osobola okubeera nga omufuna ku 0772 21235. Mu lutalo olwaleeta gavumenti eno eri mu buyinza bw'oyogera ku Galambo okuva mu disitulikiti y'e Wakiso okutuuka e Birembo mu disitulikiti y'e Kakumiro. Abantu bangi nnyo bookoona ku mitima olw'olutalo kafungula-nkete olwaliwo. Birembo kifo kya byafaayo nnyo olw'olutalo olwaliwo nga waafiirawo amagye ga gavumenti agaali gawera teekako n'abayeekera. Musajja mukulu Museveni yali akulira abayeekera ba NRA. Kigambibwa nti magombolola g'e Kasambya teekako ne Nalwenyo we yayingirira olutalo luno. Olutalo luno lwali wakati w'abayeekera ba NRA teekako n'amagye ga Milton Obote ga gavumenti. Lwaliwo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 January paka ng'ennaku z'omwezi 9 1985. Nga luno lwali lutalo lw'amaanyi mu ntalo zonna ezaali zirwanidde okuva mu 81. Mu kaseera kano amagye ga NRA gaali gagezaako okubeera nga gadduka ekibambulira era nga Museveni ne basajja be baali basazeewo okwefuula nga ab'amagye ga gavumenti okusobola okuyita ku roadblocks ezaali ziteereddwawo ab'amagye g'Obote teekako n'abantu ba bulijjo. Olw'olutalo kafungula-nkete luno abatuuze naddala ab'omu trading center y'e Katayihuka tebayinza kwerabira byaliwo nga Kaituha kati lyafuuka na ggombolola mu disitulikiti y'e Kakumiro. Abatuuze bagamba tebaasobola okuyamba Museveni nga bamusuza ne bamuwa ebyokulya teekako n'okumuyamba okutoloka ng'akozesa obukubo obutonotono. Musajja mukulu Gerald Sserugave y'omu ku abo abaaliwo mu biseera ebyo ng'ali awangalira ku kyalo Kitayihuka. Sserugave agamba nti nga bo bannakyalo baakola roadblock okubeera nga bakwata Museveni ne basajja be basobola okubatta. Ng'ennaku z'omwezi 9 January 1985 amagye ga gavumenti gaakuba miitingi ne gatuuza abatuuze bonna ne babalagira okubeera nga beekolamu groups basobole okulwanyisa abayeekera ba NRA abaali bali mu kudduka okuva mu ddwaniro mu kitundu ekya Birembo okuliraana Kasambya sub-county. Miitingi eno yasobola okubeera ng'eteekateeka bannakyalo ne beekolamu groups 2 nga buli group yalimu abantu 10. Bano baakola roadblocks 2. Baali bakutte amafumu teekako n'amajambiya nga bye bagenda okukozesa okutta Museveni ne basajja be. Sserugave agamba nti ng'ennaku z'omwezi 1 January 1985 nga lwali lunaku lwakutaano ssaawa zaalinga 10 abayeekera baali bamaze dda okutuuka mu kyalo ekyo. Abayeekera baali mu katoogo akayitibwa Kayina nga kakati kyekyalo ekiyitibwa Kiteredde. Waliwo omusajja mukulu ayitibwa Tanasi Muberuka nga yali abeera kumpi n'akatoogo aka Kayina. Ye yavaayo n'ategeeza abantu nga bw'alabye abayeekera. Ono yabategeeza nti omu ku bayeekera gwe yali alabye yali akutte emmundu wabula nga beefudde nga ab'amagye ga gavumenti. Bw'atyo yasaba abasajja baali ku roadblock okubeera nga bagenda basisinkana komanda w'amagye ga gavumenti bamutegeeza ensonga eno. Wabula bwe baatuuka mu katoogo abatuuze nga bakulembeddwamu musajja mukulu omugenzi kati alifunsiziwa basangawo omusajja yali yeebase ku kafalisa akatono. Ziwa yabuuza omusajja ono weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Ziwa yabuuza omusajja ono obanga muyeekera obanga w'amagye ga gavumenti.
nti omusajja yabaddamu nti w'amagye ga gavumenti. Ekyaddirira ekibinja kino kyonna eky'abatuuze abaali ku road block babategeeza batuule wansi kyokka entuuza gye babatuuza balinga abawambiddwa. Omusajja ono gwe baasanga yeebase ku kafalisa akatono yababuuza obanga gavumenti yabawadde ebyokulwanyisa oba ebintu ebirala ebikozesebwa mu lutalo. Sserugava agamba nti mu kaseera kano baali tebannaba kutegeera nti gwe boogera naye ye Museveni yali yeebase kafaliso. Tuwabula enjuba ng'erimu kugwayo abamagye abaali bawerako nga balina emmundu teekako n'ebisa ebirala baafubutuka mu nsiko ne bajja ne beetooloola ekifo ekyo. Sserugava agamba nti mu kaseera kano Museveni wabategeereza nti yakulira abayeekera ekintu ekyakanga ennyo abakulu bano be baali batuuzizza wansi. Ono yayongera okubatiisa bwe yalangirira nti keekadde okubeera nga ttaabo abaali bamulinze okuba nga bamutta ne basajja be. Okulangirira kuno kwakankanya abakulu bano ne batandika okumusaba ekisonyiwo ne bamutegeeza nti amagye g'Obote ge gaali gabakase. Museveni bw'atyo yaggyayo akatabo kaakali akamyufu n'awandiikamu amannya g'abakulu bano bonna. Bwe yamala okugawandiika n'abategeeza nga bw'abasonyiye. Museveni yabategeeza lwaki yatandika okulwanyisa gavumenti y'Obote. Ono yabagamba nti gavumenti y'Obote yali mbi era nga ensonga lwaki ayagala okugiggyako. Abatuuze baafukamira wansi ne bamwebaza era ne bamusaba okubeera nga batambula naye kyokka n'agaana ng'agamba nti tajja kubasobola kubanga bangi ate nga tebalina training y'amagye. Olwo abayeekera bano baakwata abatuuze ne babajja mu katogo ne babatwala mu Kitaihuka ne babagalira mu nnyumba ya musajja mukulu Francis Mutyaba naye omugenzi. Nga kino baakikola okubeera nga babakuuma amagye ga gavumenti obutabayisa bubi. Musajja mukulu Muberuka ngono yasooka okuba nga alaba abayeekera nga bali mu katogo kano. Yategeeza nti Museveni yabannyonnyola ebintu ebyali biwerako lwaki yali alwanyisa gavumenti y'Obote. Nti ekiro kyonna yakimala ali mu kubategeeza nga bw'agenda okubaleetera ebirungi omuli amasannyalaze, enguudo ennungi, ebyempuliziganya, ebyenjigiriza ebirungi teekako n'ebirala. Nti wabula yabasuubiza nti ajja kudda olutalo nga luwedde kyokka n'abasaba okubeera nga bamusabira olutalo luna luwangule bulungi. Olwo mu ssaawa 9 ez'omu Ttumbi ng'ennaku z'omwezi 12 January 1985 ku lunaku olw'omukaaga, Museveni yasaba abantu bano bamulagirire ekkubo erimpimpi erimutuusa ekyankwanzi. Kyokka yabalabula nti amagye ga gavumenti gagenda kujja gabatulugunye kyokka n'abasuubiza nti ajja kuddayo abeere ng'abataasa. Bw'atyo Museveni yabeebaza okubeera n'enkolagana ennungi ne yeeyongerayo. Kyokka ate ye Ali Kangero Tibiraga olulimi lwe lwanjawulo ku lwa banne kuba ye yafuniramu ebizibu. Musajja mukulu ono gulunedi yamukuba n'emukutulako okugulu nga gulunedi eno yali erekeddwa emabega abayeekera bano aba NRA. Ali Kangero yali agenze kusena mazzi bbomu gye yamukubira era okugulu kwe ne kukutukako kate emutte. Musajja mukulu Muberuka agamba nti nga wamaze okuyita wiiki nnamba nga Museveni agenze, amagye ga gavumenti gajja ne gabazingako bonna ne babagalira mu kkomera nga babalanga kubanga bayamba Museveni ne basajja be. Bangi ku bo baabakwata ne babasindika mu kkomera ery'e Hoima. Tewabula mu kuva mu kkomera ebintu byabwe bingi baabitunda ekyabaleetera obulamu bwabwe okudda emabega ng'entabwe yava mu kuyamba bayeekera. Olutalo nga luwedde, Sserugava ne Muberuka baatandikawo savings group nga baagala basobole okufuna akasente okuva eri gavumenti kababeezeewo wabula n'akasente kaali katambulira ku nfudu. Abantu Museveni be yawandiika mu katabo ke bye yasisinkana baali bawerera ddala 27 kyokka bangi ku bo bafudde nga n'okusuubiza mukulu kwe yali asuubiza nga tebakutuuseeko. Abaalaba ku ebyo ebyaliwo buli nnaku z'omwezi nga 11 January we lutuuka bakuŋŋaana ne batuula wansi w'omuti gw'omuyembe ne batandika okunyumiza bakyali abate ebyo bye baalaba n'ebyo ebyaliwo mu kiseera ekyo.